Katese mukama kafa olunaku olwaleero. On this Friday, the last day of this week and the first day of omwezi gwa mutunda. Wabeerawo obutunda bungi oba batunda bintu? Simanyi naye nalabisa piisi ku lubuto olaba aliikiriza talina kyalina wadde ku mutwe oba ku lubuto oba kabina tiwanaabako. Omanyi guno omwezi mu Germany it is called Oktoberfest. Ojja gugugolinga. Yeri festival ey'obwereere. Gumanye ebyo. Abantu babeera bwereere. Banaye. Agendako. Siyanje makindi ajja okubeera ng'akwambaza. Aganye ebintu ebyenjawulo. Ebitali bya bulijjo. Wabibadde mulembe gwa Adamu. Bangamba ekyalinga muli? Adamu yalyoka n'abeera mu mulembe ogweyo. Naye guno ogwa kaabuyonjo. Zonna modest artists asobola okuba nga zikwambaza siyanje makindi bulugero tugenda mu weekend twekubako njawulo kasente ako kasalako kokoze osobola okugamba temutadde mu filters bigere byange kweruka biri ku Snapchat babiraba byeru kati mubiwayo biddugavu kamera zino ziremererwa nazo banna vulamu kwa ku filters mujja abantu bajja looza tuli bantu banjawulo kakati agenda aliwa nkubuzeewo simulaba n'amaaso gafudde tokyalaba nabasenjerize 75859 ajja kuba kufunira wero yenna goba weetaaze. Simba Automotives Uganda Limited gyoba ogenda gwe eetawo panga teweefunira pikipiki simanyi kyoyagala gikozesa naye njagala nnyo oyagala okubanga ogikozesa bizinensi osobola okusalawo ogamba nti kanti kabasaabaze ate gwe agamba nti nedda munange okufutika abasaabaze sikusobola kambeere wa delivery nakyo kisobola okubanga delivery guy esobola okubeera delivery guy oyo so ebiseera ebisinga omulimu gwe kyoyagala gubeere kyegufuuka ennaku zino abantu banafu nnyo omanyi buli kibi bwe kiri wabeerawo opportunity edda buli maka gabanga ne kasasiro era nga kasasiro abantu basobola omumwokya olw'obunafu bwaffe tusobola kwokya kasasiro kati waliwo abamunona nebefunira omulimu negufuuka omulimu kakati obunafu bw'abantu nga mutasobola okusiiba mu nnyumba n'atafuluma oba ontegeera ng'abantu tebaagala kufumba ate it is an opportunity kuggwa atalina mulimu okugamba nti eriya mwembeera mulimu abawala bali singo bangi ebizibu byabwe biriwa nti kino nekyo tebaagala kikola kalujja genda omaliriza ng'olina omulimu ogukyasinza okubeera omulungi so osobola okudelivery guy osobola okukola ebintu ebirala bingi nnyo genda ofune pikipiki eyo ofune 7,000 ebbalo ya LC abakuyimira 2 ndaga muntu zaabwe n'ogenda ofuna pikipiki eyo pozi galiuke nerabidde bwesigwa ogenda omuwala n'omulaba ng'alina ssente kate guno yagala kukwana mukwane Obyo byandibaddewo because we are adults. You make your own. Yagala kumubba. Naye sabo ng'ovudde nno yo nakwanye n'akubba nawe bakuzanyira ku bwongo omuntu n'omuwa ssente zo n'omwagenda ogule kino n'ayitamu. Odduse nammeka mitwalo 2 ezikutuusa nawammwe mu kyalo. Kale kakati pikipiki eyo jagifuna otandika okubanga tosasula mpola mpola. Ku matabi gaabwe kizime kya BMK mu Ndeba oba Kamwokya opposite oil osobola okubanga ogendawo. Awo ng'ovuddewo Arapex Style Adhesive kirungo kye tukozesa okusiba tiles. Genda mu hardware zona mu ggwanga obeere ng'ate okifuna. Adhesive ne grout ow'omulembe omujja manafu ba Arapex Style Adhesive. Bw'ogenda mu hardware bagambe mumpe adhesive wa Arapex mumpe grout wa Arapex ajja kuba ng'ate akuyamba okusiba tiles zinywerere ddala. Tulinamu ebikano bibiri olwo tukozesa mu flow eza bulijjo ezitalina buzibu ne flow ezirimu amazzi ng'amazzi gasobola okuva wansi ne gayitamu nawo tulinawo heavy duty getusobola okuba nga tukozesa okusiba tiles ezo kale gendo bere ng'ate omwefunira ate awo nga tuvuddewo olunaku olwali tuli ku the next bar awo erungujja mujje mbere nga mutwegattako BBS 7 abayimbi tulina bangi nnyo bakulembeddwa mu Daddy Andre tulinawo Joy the Under tulina Ziza Bafana abangi nnyo so tugenda bera bakongezi ko nako olwaleero okuyingira ko kwabwerere so shows zijja mu maaso awo tugenda beera mulungujjawo tunyumyemu mpola mpola okwongera okuba nga tutegeera embeera gye muyitamu ne bimusinga okunyumirwa ate awo nga tuvuddewo Kids and Love Daycare and Kindergarten ly'essomero ly'enkubiriza gwe omuzadde atandina omwana atandika okusoma gy'oba omutwala asobola okuba nga bamubangula afuuka omuntu oba obuvunaanyizibwa. Kids and Love Daycare and Kindergarten lisangibwa Bwebajja opposite Kevin House balina abasomesa n'abakugu twalayo omwana ojja kubanga ate ombuulira.
aha omwezi guweddeko tulina birthday babies tulinamu abantu abacelebrating ebintu ebyenjawulo ebiseera ebisinga mu relationships abakyala tulinye ku receiving end omusajja banne yalina okulaba akagoye wasiyandi n'akagulira mukyala we omusajja yalina olaba ekimuli n'akigula omusajja yalina olaba akagato n'akagula omusajja yafunako ddi abasajja afuna mubooleza engoye mwabe osanga argument y'omukazi kakati kalesoni katono nnyo abasajja katonda yabakola nga bo ebintu ebimu ne bwakiraba n'ekimunyigiriza ajja sirika tebagala banenga omusajja yatandise okwogera ewaka wakutama bw'aba mwogezi n'alaba awaddugala n'ayogera tv newoggana n'ayogera buli abajja kutama kati mu nature omusajja naye muntu the human beings lwakuba ebintu ebimu bo babiraba n'akirika to keep peace nanga ekyo kakimpiteko ekyo kankireke naye abakyala abamu obaddeko n'omuntu atakuwa era banno bakunyumisa oh my god my guy does this my guy bakubye ssente ebiraba ebitono tine bya bulijjo birthday bagijjukira bayinza okuba tebamucelebrating mu ddina biki biki ne bajja muleeterayo akalabo bajja kujjukira anniversary bajja obuntuntu obwa bulijjo n'olabula bikantu kalungi nga tolinze olunaku lukulu muno n'omugulirayo gye bali abakyala abafuna ebintu ebyo gwe ne babikunyumiza nga tekibanga nawo mu bulamu bwo kakati sometimes it is because maybe ono omusajja gye yasookera yagaba naye yali tafuna kakati okugaba mu bulamu bw'ensi eno kulinga kuwola bbanja indirectly seyima oba omanyi nti ku mukolo gwo nakwata nencontributing amba nkuwoza ebbanja era ojja kuba mukalu nnyonzo tuuka okulanga embaga yange notakwatayo bukadde bubiri bbumpa okitegeera so nga mu bulamu bwa bulijjo bwe tutambuza nti ono bwenkwa era abantu babeera disappointed byo bye twalabaani oli producer wa Shiba nti namukolera ennyimba ezitaliiko ssente nti ayinza okuba saa zino tanoonya ssente naye Shiba ne wayimira press conference n'agamba people have made me naye yani oyo Nashwanda you at least you gave me my first hit at least zino ennyimba zange ezempulira nti nange nzeewulira you made me abantu olumu bawola takuwola nano ayinza okuba tamanyi nti akuwoza ebbanja naye gwe gwe bawadde kyeteekemu nti bampoza ebbanja so side zombi omwami owuli ato receivinga oba omukyalo owuli ato receivinga buno buntu butono nnyo obutuleta mune those things they lead to one thing to another and before you know it is a break up mukazi n'agamba nkooyi omusajja atali kusiimako n'okola kino because fe tumanyi tucontributinga kinene nnyo ate nno munnaye sifa abakola ebinene nnyo but because omanyi ofumba emmere n'okuma abaana ewaka n'olongosa ennyumba n'oyereza omusajja naye gwe weerabidde ye effort eyo wabweru gy'abeera okuyimirizaawo amaka ago okirabanga eky'omuzannyo omukazi kisoboka okuba ekituufu oba ekikyamu nti ebintu ebirabikanga byakola ebitono biri out of sacrifice asobola okuba nga maybe alina baalaba beyali asobola okuba nga asinga naye lwakuba nti yasalawo okukola kino kiri n'akireka kati bo bakifunyemu naye tasobodde kifunamu kubanga ali mu kukola kino alabirira omwana nti oba katugambe yasoma yaligeze n'akola omulimu gwe naye n'akwata akasente ke tekambeera wano nagawayi kambeeze wamba kagange kankuza abaana bange alabanga akoze saddaaka yeefiriza kingi nnyo so bw'oba owulira muli oyagala oweebwe sooka ogabe naawe gaba be an example ng'ovudde kubeera an example olwo omuntu ebbanja omwami owuli atagulirayo kantu nawe yitayo olabe ekisaati omwami womanyi sayizi ye sa t-shirt ojja olaba ennungi ey'omulembe gimugulire ogimuwe bannange liba bbanja najja laba omutembereeyo ng'atambuza obugatto agambe kazi wange yanji wamululya esaati kamugulireyo naye obugatto mubanga abewoze oli bwakuwa mutima gwo nawe expectinga naye akuddize naye gwe tosobola kutuulawo n'obeera mu kafati zone gwe ng'osuubira oli mu mbejja waka olina ku receivinga bu receivings tandika olwaleero omwezi guweddeko alina byabakoledde abeezezzaawo amaka bovudde ku mulimu mugulire ekisando mugulire ekishot mugulire ekit-shirt kimubeeremu olunaku oluddako ate tobeerawo nti okisuubira osobola n'okuddamu n'okola ekirala olinga amuyigiriza waliwo kagundi abaana ke bakola ku tiktok ka challenge omuwala yeegulira ebimuli kati baye bwe yadda n'asooka n'akonkona n'amugulira namusindika wabweru namuwa ebimuli gayi n'abeera confused nayingira nabyo nayimusikako namugamba thank you so much my husband
mu bwongo bw'omusajja ategeera nti omukyalo ono abyagala n'ebyo babimukolere mufo kyomugamba ondeterangayo ebimuli biki yalinga eyasettinga example nti naye bw'avanga okukola oba birthday oba ki oyingirawo okona ebimuli oyingirawo okona akalabo naye leero gwe abamuwa ekirabo naye ayigireko ne bw'aba mwami nawe omukyala muwa ekirabo naye ayigireko nti munange omuntu munno omusiimayo okona akalabo naye lwakati I think ku birabo it is about reminding men mwina okusigala nga mu abakazi abakyala ebirabo kakati ekyokujjukiza okugaba kina bba kyabakazi ekyokugamba okuyigiriza okugaba kina bba kyabakazi akazi tebagaba kati yo omusajja teeka omusajja oteekeddwa kati kujjukiza bakazi nti wakati ng'oweebwa kubamanyi abakazi mwe musinga ennaku olina birthday olina valentine olina women's day naye mujagala ate ndi mukyala ate ndi maama waliwo Easter waliwo Yidi mwina public waliwo anniversary yaffe mwina public holiday kati waliwo anniversary eri ey'okwekwana ate waliwo n'embaga kati ontegeera bulungi kakati bw'obeera ng'oweebwa emirundi 12 mu mwaka gw'ogaba emeka mukyala oteekeddwa munno mumuwaayo mbuzayo mukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku Biibino.